Anything Media. Gravity omoto jazeza ku munye wabadde ngakoze press conference ngayogera ku ababogera ku nnyimba ze wamu n'ebigambo yasobola okubeera ngayogera ku Bebekul, Bobi Wine wamu ne Kamenyo abagamba enzo emba newaana lwaki mu nsumbuwa amaziga ne gamukulukuta ayogedde ku famire ye nga yekka yaliyo yekka alina emmotoka. Kyaddaaki President Yoweri Kaguta Museveni atadde etteeka erifuga enkozesa ya kompyuta bw'atyo alitaddeko omukono etteeka linayitibwa Honorable Muhammad Sereko eyitibwa Computer Misuse Act 2022. Ate ye Abitex amanyidwa nga Abi Musinguzi yeeyamye okuyamba abaana ba Sipapa. Ono nno yasobola okubeera nga ajjukira nti yamuggyako eyali mukyala we amanyidwa nga Serena Bata. Bikalu bye bizudde akomawo mwenda nga atamidde. Kyaddaaki Victor Kamenyo alabika avudde mu kavasirini oba abadde mu kakyutekisi atandise okuba nga akizuula nti ekyamazima ne Sitaani yasooka kubeerako malayika. Ne teyali malayika, Sitaani yali just mu bamalayika. Wai walabye abayizi obwana obutoka obwa middle class obwagenze ku luguudo lwa Lwasa luli olwewalikawo ova ku muzikiti n'okkirira bwoti olw'ebbakuli. Abanyamuzikana haja bunomya mshafi kulanga ogamotagewe nali ale mbitundu byekange byenchawulo kansifete buli kimu kikutamulira bulungi wali no mbanze namawulire amasu nguletera amawulire gonna gosobola okubeera nga ate ofuna wano ku Fit Media ku TikTok ne ku Facebook tubeera n'emitwe ate amawulire mujjuvu wali ku YouTube. Gerson Waboyi ono namanyiddwa nga Gravity omutujju amaziga gamuyiseemu bwe yabadde ayogera ku bantu abatandise okuba nga bamwogerera omuli One Love Case, One Lord Case yasobola okubeera nga avaayo bw'atyo n'ayogera ku nnyimba ze nti ekyamazima Gravity talina nnyimba. Gravity yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima lwaki abantu mwagala okutussa wansi. Nze sirina byenjogera ku Victor Kamenyo, sirina kyenjogera ku Fefe Bosi, sirina kyenjogera ku Bebekul, sirina kyenjogera ku Bobi Wine oba Chameleon oba ani, naye mmwe lwaki mwagala okunzisa wansi? Nkubye omuziki gwange lwaki mwagala okuba nga munzikakkanya? Gravity yayozeza ku munye n'ayogera ebigambo bino wammanga. Ewaffe nze kayina n'ekkamotoka, famire yaffe tunuulidde nze, kati bw'oyagala okunzikakkanya okusuula kaliya yange onoobaliisa banaalya ki banange? Jjukira nti emabegako Gravity yasobola okuba nga akuba ekivulu kiri mawuuno oba kye bayita maŋŋa, era wati nekisobola okuba nga kyasomba abantu okuva ebule n'ebweya. Abamu ne bavayo ne bagamba nti abamu yasumbye n'abasombe. Gravity yavayo n'agamba nti wajjula abantu 3,000 weddu, buli omu n'akiwakanya. Naye ekyamazima Gravity yavuddeyo n'agamba nze wemba nasazeewo okwewaana ate gwe lwaki kikuluma, mundeke neewaane. Eno ye music industry. Ate ye Victor Kamenyo kyaddaaki asobodde okubeera nga abuuka mu kacupa wattu omusajja agwana mu cupa. Ekyamazima Victor Kamenyo kakati wetwogerera alabika musajja asajjakudde oluvannyuma okubeera nti Ruth yasobola okubeera nga amulekawo akaraje bw'atyo n'asobola okubeera nga agenda n'okwetonda n'afukamira n'ayiika n'awandiika ne bankaluwa ne Gravity. So naye Victor Kamenyo omumaze wamalamu pulaani. Victor Kamenyo oluvannyuma lw'okukola ekivulu ekyali e Mukono, Robert Kyagulanyi Center mu The Ghetto Gladiator, omubanda wa Kabaka ow'akabi Bobi Wine, His Excellency yasobola okubeera nga bw'atyo amuwa ne commission abantu basobola okubeera nga bagendayo bawagire Victor Kamenyo. Victor Kamenyo abantu gyabafuna era n'omudidi n'agubala nako n'alaga nti ekyamazima omudidi gogo guno nguyodde kijje atandise okubeera nga alaga nti ekyamazima Ruth
wadde yagenda akyasobola okutambula ate obulamu ne budda engulu. Jjukira nti Victor Kamenyo ono atandise okubeera ng'atereera kakati kiki ekiri ewa Luusi. Omusajja yakwegayirira n'ogaana akati keekadde. Victor Kamenyo avudde n'agamba nti ekyamazima kuba alina n'akayimba ke yataddeyo yabadde misa kisemakula. Yes, then what yasobola okubeera nga ateekayo ne court ng'egamba etya, egamba bweti nti ne sitaani yaliko malayika. Fenna omusiraamu tugamba nti ne sitaani yaliko mu bamalayika naye teyali malayika, naye yabiiranga ne bamalayika. Neera era oba oli mu bamalayika kati ogenda n'obavaamu kiba kitabusi. Ate Victor Kamenyo akimanyi nti sitaani talokoka. Omuntu wabagganyi tambula, move on. Ate ye President Yoweri Kaguta Museveni kyaddaaki yasobodde okubeera nga bw'atyo ateeka omukono ku bbago eryasobola okubeera nga teritwalibwa mu Parliament omwami Honorable Nsereko Muhammad bw'atyo nga ayogera ku abo abakozesa obubi computer binono Computer Misuse Act 2022. Eno nno erimu enkozesa ya social media, biki by'oteekayo, biki by'owandiikayo. Mwana ekigenda okubeera kuli n'etteeka gavumenti yerimanya kyerituwa, kubanga ekyamazima tusabye nnyo Mukama atusaasire etteeka limeyitamu n'erimaliriza liiseemu. Naye Bobi Wine yavaayo n'agamba Nsereko lijja sookera ku ggwe oli kitegeera. Naye ekigambo ekyo ne Dr. Kano Kizza Besigye yakigambako Amama Mbabazi nti etteeka olireesi yali Public Order Management Act wemaserabidde nene eryamukwata. President Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okusayininga Computer Misuse Act 2022 si eryoka etteeka lyasobodde okubeera nga asayininga yasayiniza amateeka ana ngero lyerinamba emu eryokubulya Fiscal Planners Registration Act 2022, KCCA Amendment Act 2022, Mining and Minerals Act 2022. Binono amalega ngasobodde okubeera nga tusibwa ku banafa Presidential Press Unit basobodde okubeera nga ate batukakasa. Abitex amanyiddwa nga Abe Musinguzi ono nno jjukira abadde alina enkolagana etali nnungi wakati we ne Sipapa oba amanyiddwa nga Oriem. Ono nno oluvannyuma lwa Sipapa ono okubeera nga yakwatibwa ku nsonga ez'okubba omusajja Omusudaani akawumbi kamu mu miliyoni 600 wamu n'ebintu ebirala byasobola okubeera nga babba, omwali amasimu ga iPhone, omwali laptop wamu n'ebirala basobola okubeera nga batuba batwala mu kkomera. Era wenjogerera ne kati aliyo ne mukyala we Shamira bapookya na kkomera ekiri wali eri muganda wange. Abitex yavudde n'agamba nti kirabika abaana munnange bali bubi, naye kyengenda okubeera nga nkola ngenda kulabirira abaana ba Sipapa ne bwe banaamusiba emyaka 10. Kino nojjukira nti obuzibu bwa Abitex ne Sipapa butandikira wano. Yali Serena Bata. Abitex yasobola okubeera nga amugjayo mu Sipapa Entertainment bw'atyo n'atandika n'ebikalu bye bisusse tokikyannenonenenalizibu akomawo mwendanga olimba olwaliro Chris Evans wamu ne Serena Bata wano nga ali mu management ya Abitex ng'amugja eri ewa Sipapa Entertainment. Era watyo kwe kulaba nti lwaki bana babiri mwana ttu ono walinnya ate oli talinnyawo awonvuddewo. Walabye abaana abo basiniye aba middle class maybe no one tubyogere kanzijjeko n'omudigido. Abaana ba middle class wabalabye abaana nga batandise okukopa ebintu bya Lwasa. Obuzibu buli ku masimu
abaana babasanze bali bakola ebyalwasa alyeri ajjayo buli kimu ameeganiddeyo mu nsonda ali ku luguudo lw'ebbakuli abasomesa ndo babagaye ndi babiddemu nabo balabeko ne bannange omukama akonkomere paka olunaku lwenkya beera bulungi weera bagundegunde omutereka